Zenaline kweka lavo noji kwekola. Hey, lavo noji kwekola. Zenaline kweka lavo noji kwekola. Hey, boa kwekola lavo noji kwekola. Mana kompuba, mpubi ofuseka uba. Yeah, wabulo mpuba. Pubyo ofuseka uba. Ndilo lugendo lwokuba nti otandika oli mu Golden Band obadde mu Golden Band kumala bbanga ki? 5 years. 5 years. Mu 5 years eyo lwaki ovayo olunaku lwa lino bantu ota Golden Band ekoledde amakulu ekuleetedde okuba nti n'olunaku lwayo tukunoonya ereese erinnya lyo? I think ekibuuzo ekyo kinene naye kinene kuba simanyi ng'enyiza kikuddamu naye tukibreakingemu mpolampola naye tujja kimala tukikuse nga tukimenyaamenyamu. 2020 Mr. Gadget iMac iCore the producer game changer Ruby stock watch Star TV Metro FM tubawe tulya mpolampola naye ng'olunaku lwayo tuli mu kanyumiro kaffe kakaba tutumufu kuba nti tutunuulira ensonga ezitambula mu ggwanga ensonga gye zitambula nera mu mbeera eyo njagala okuba nga nkwaniriza gwagiriko yongera osubscribinge okone ku kadaako naffe otukubiri ku bukutu kyaffe egy'enjawulo Metro FM tubawe olunaku lwa Sunday saa 7 mpaka 9 countdown show nga tubala ennyimba esinza okubeeza akabi mu Uganda ne East Africa at large then Monday ba hot seat James Proper Rupi Kogata Abike then Neviola Train Race tubawe tukinga tukuba torch mu industry Uganda etambuleta egenda etya iMac iCore the king of Anasiwendi so nakubayo njagala okuba nga nkwaniriza ndine muyite mwana muwala muyite mukyala nkuyite ntya nkuyite kaana because you have a baby face gandikirawa so nsaba obuuze ku bagyekumireko n'abagiriko Caro n'Atongo. Caro, how are you? I'm fine. How is life? Good. Olunaku lwaleero tukunoonyezaako because there has been a lot moving around ku Caro n'Atongo ye ng'omuntu. Ki ekiri mu bulamu bwa Caro n'Atongo gwe njagala tutandikire? Ekiringa ekyamaanyi ekitambula because navuye mu bbandi nti kati ndi kituufu of course era tujja kutambuza muzika wange kariya yange bajja besiremu tunalire. Okay, so njagala tutunuulira olugendo lwokuba nti otandika oli mu Golden Band obadde mu Golden Band kumala bbanga ki? 5 years. 5 years. Mu 5 years eyo lwaki ovayo olunaku lwa lino bantu ota Golden Band ekoledde amakulu ekuleetedde okuba nti n'olunaku lwayo tukunoonya ereese erinnya lyo? I think ekibuuzo ekyo kinene naye kinene kuba simanyi ng'enyiza kikuddamu naye tukibreakingemu mpolampola naye tujja kimala tukikuse nga tukimenyaamenyamu. Lwaki famire yange nagambye kasooke nkoleko nga nzizika nti bakama bange bakama bo bali busy nti tewabadde n'okukola ate abantu babalooza mukola nti kale bandi tekyakola nti bali buli mali focus somewhere nti ate Caro n'Atongo ye tannaba kwagala kukola kintu tannaba kwagala kubeera mu comfort zone. Thank you okitegera ate ayagala abantu okumanya okuva wano eno muyongeri ate okusinga wano wendi okukisobola kikola nga ate nfudde nga nange ndowooza natuuka sigambe nti baatuuka naye at least baliko somewhere okusinga tokyalobanja nnyo so mu kibiina kino mubadde mwasigala mwani naani woofiiriddeyo mubadde mwani naani? Kituufu ye Catholic kusasula Maureen Antongo abadde akyaliyo? So Maureen abadde taliiyo ne Stacia yavaayo. Wooviiriddeyo njagala tutunuulire okuvaayo okwo kulaga nti ekibiina kibadde kirekeddeawo okuba nga kipafominga okukola mu bintu eby'enjawulo. Should we take it to the political side? Sijja kugamba ekyo kubanga si buli omu bw'akiraba. Nze nyinza okuwa ensonga yange ng'ate bakama bange balina ensonga zaabwe endala. So sobola kyesigamu ekyo. Mu kuvaayo eyo njagala tutunuulire mu bakama bo basiiyo b'ekibiina bandi bangi
Boina obategeeza ko matona vaayo tulaba mwami Keti gyali Golden Papa waali n'abantu ab'enjawulo okubategeeza ko ng'ova mu kibiina. Ngejjina joyininga mu bank nalina Keti Kituufu. oyaba bagenda kukwasiganyiza mpaka era ne kaakati bwendi naye bwe nali ngenda kukola ekintu ekyo twatunda namuga mukama nkwetaagamu njagala tukwekuba ekimuita nemubuulira ensonga zange nangamba olaba kikukoda owulira ky'oyagala oba kyoyagala kwesi kyasi gyokola ki tojja kwekwasa muntu nti munnange nakugaana okukola kyokola kino oba owulira kyoyagala kiryoke kakati kitegeeza mumuketi nakitegeeza omuntu wamukubira omulanga gwo olwokubanga nti yes ndamubuuza ensonga zange nangamba oba toyagala kola kyoyagala nemubuuza onasigala nange onasigala nange nga tukola bwe tubadde nangamba zisimumabuza zejasti mu bbandi eri nga bwe najja nti nali neetaaga okuyiga ebintu bya muziki najyo nenanenakukumiramukira so nali ebintu bya muziki sibimanyi nali first time nga okuyimba bizinesi gitegeera so okubeerako obakulu abo bintu bingi byobugenda okuyiga naddala bulungi ebiranze nze nga nziteniza ogako kiba beta noyitako mu mikono gyabwe era ebintu byoyiga mu bulamu mu mbeera mu neeyisa mu nkola y'ebintu naddala eby'emuziki kuyiga bizinesi kuyiga bintu bingi byoyigira mu because babali bangi ate buli omu yakuziba mu ffuna n'embeera ze so oyiga ebintu byanjawulo era ate kibadde kiba nti nabategeeza so nawandika meseji yange meseji gyenateeka ku wenyini amubadde nzita kituufu nti nagitwalira obudde saava mu bbanga nenamba kati ntudde essaawa zino njagala kuva mu ki natuula nempandika meseji eyo okusinziira ku nsonga zange nteekamu nendiwa obudde kuba saagikolera lunaku lumu. So you kept on editing the message. Nenkola editi wange nga mumwalisemu omwagiraba nagitwala ebudde naye we nakola eyo yali abafanuzi bange aba social media aba media abajjuki okubuuzaako ne babuuza naye nenkola ne message endala eyabagamba buli so wakola two different messages nga zigenda eri abadde bakuvunanyizibwako n'abadde baagala ebintu nga Caro Nantongo be bawagizi ne ba consumer be ba media ndinengikola olwokubanga ojja kumbuuza kitogenda n'oba bintu ng'omukulu tisinakikola naye ngenda kukikola kati nabaweza message babirawe tisaabayisizaamu maaso kola posi n'egiteeka eri namumitinga in person kubanga ekisooka Mami Keti alinga taata kinti so natuuka ng'omugende w'omuzadde namugamba kino nze mugolden band ziri signed mugolden band webadde nzija obaddemu ng'omukozi kati oli omwami Keti yalinako omulaalizibwa so obadde mwingi Keti abadde personal manager yes sir Didas abadde akola ngaali naye manager oyo personal manager wange then Keti abadde nga head boss wa ne Didas management ya Caro Nantongo naye kyemaliriza mwami kyabuuza nti okubaweereza message kitegeeza nabasiza mukaaso naye nate ntaddeyo post eri naye nga sinnabalaba obumuntu buli omu kubanga Mami Keti nsobola omusanga wali office ye the Golden Papa antuliriza nti kitegeeza nina okulaba buli omu sigenda bakwata wamu bonna nti ngenda kukwata papa nabaweza message yange gye nateekamu buli kimu mugamba ekitali ebyomunda nemubulira buli kimu nanamu twagaliza mukisa naye tekimala ku bantu abakulu ob'omusanvu nti message temala olina okwesitula chocolate lanja ye Betty kazamika Betty kubanga nali manyine ne business bamuka chocolate lanja yali anda Mami Papa kakati kata skaldo yajja mu band bati banamusayiminga naye Mami Keti yali ayina okukola ki
kuba ng'amuddukanya yamuddukanyako paka kyasigulirakulaki weyavaawo. So njagala tutunuulire mu mbeera y'okuva mu kibiina kino abasinga batu. Okay, njagala tutunuulire wasembayo ddi okuyimba mu kibiina kya Golden? Mwasembayo ddi okuba ne show? zibaddewo show zibaddewo za Christmas ezizobirunda Lwaki tewayimba? sayimba kubanga maama wange muto wange bagana mutayimu kitange so baddemu ebyo bera mutundu kino kiri musisa. So Caro, gwe mu kuva mu bandi muno olugendo lwokuba nti otandika tulinayo prospects ezingira bandi endala. Lwaki? Kikiweka okukola mu bandi? Sikyeko naye mpulira guidance gyenfunye mani mu bandi n'ebintu byenjigiddemu bingi kati ebintu wenga ndi mu bandi endala byebimu. Omuntu abadde akubuukira ng'oli mu Golden Band gy'abadde amanyi olunaku lwaleero n'agenda okubuuka ng'oli Caro Nantongo, njawulo ki eri wakati w'abantu ababiri abo ne message eriggwa okufunika wooli kati ekikuo kikujjako n'ekifaananyi kikujjako nti oli mu Golden kigenda kuba kizibu ku bantu abakumanyi wansi n'ennyimba z'osobola nga ziri labeled under Golden Band kimuvaako kitya? Gezaako. So obadde mu Golden Band obadde obakubuuke nga Golden eyina ebivulo by'ogenda okuyimbako obadde okola otya? How do you deal with a double booking? Badde nkola no kati badde mu Golden Band ateekereza kulisimbe naye okufuna shows tebazikugaana naye abantu tebadde tebakimanyi nti abantu tebakisinga okwambala nti abanze gaabo nti abantu bamanyi bapromoters bamanyi nti Caro abadde asobola okuba mu bandi eno asobola okubiddala batono abadde babadde bamanyi bandi temukkiriza nayimba wabweru wa bandi ng'era omugabo okulawo nti babayinaga ebyo bakukkiriza okuyinja ati awembadde kyokola nga tebalowooza bandi naye nga kibadde etteeka erikusingira ddala kubanga eyo bandi yamirembe bakola kyayagala naye etteeka tokola shows nga bandi erina show n'otapafomu tekiba kirungi. So obadde kikukakatako shows ebbali naye nga kikakatako okutuukiriza omulimu gwa bandi. So Caro njagala tutunuulire nga tunaba kuba nga tukuta obulamu bwo ovudde mu Golden Band otandise obulamu obupya ennyimba z'abasajja bano gy'ovudde ofunye olukusa okuba nti okyanze yimba oba ogenda kutandika bipya? Anti ebintu byange byokugambi mu bandi fenna bonna abalimu bonna ne kakati buli omu ennyimba ze tewali bino gamba nti olumba lwe bakoze tukusolooze tubiteeke ku YouTube channel yago mu bandi. So obadde olina YouTube channel yo kwoteka ennyimba zo? Buli kimu kintu kyekikola ebintu byo ekigo kitugatta kimu stage ebadde bagata galebo. Caro Nantongo jano y'empya ogitandise nani era baani abakuyambako? Haji Musa Kavuma nga bwe twatandika era bw'olaba nga banfunye management endala ndikyogera nefenawe ne Judas Kamoga yangu bade simanyi nali bade simanyi bayinja ambassador gwe mumuyita ambassador nga tumanyi linnya lye ettuufu. Caro Nantongo omuyimbi atandika kano kalowoozo njagala okawo omuyimbi atandika oba tukube tooki mu bibiina bya music biraga nti abayimbi bakonedde nnyo mu bibiina bya music ajja mu kibiina kyabaddeyo obadde mu Golden emyaka 5 obadde n'ennyimba meka? Nyimba 11 kitegeeza rate eri mu myaka 5 obadde ofulumya ennyimba 2 buki buli mwaka. So kitegeeza kalya y'omuyimbi nga ku rate efuluma tunaku lwaleero lasite walina ennyimba nnyingiko as compared lasite twalina kolabo ya Shiba Ompuuba twalina ennyimba nyingi kitegeeza wali wete satu. So kitegeeza nti njagala omuyimbi atandika ng'aneesunga bandi yonna sijja kumenya bandi buzibu ki bw'aba atunuulidde ng'ayingira bandi okumuwa kalowoozo? nedda buli omu
nzanyiza okubanga nina ekizibu kyange kyenkiraba mungo nga tajja kiraba so buli omu yetagana pesingi n'alaba sisobola kumugamba nti munaito ojja tuyingira ebbandi kate nze n'ebirungi byerijeemu owulidde oba n'ebibi so sijja mugamba buli omu ajje you experience it okirabe kiri kitya naye nga kiba beeta omuyimbi yeddalina atandika n'ayitako mu kibanga ng'oggyeko erinnya n'ennyimba ofunye ekimugoole lw'ennyimba kuba oyimbye ennyimba n'erinnya ng'oggyeko erinnya n'ennyimba wamu tufe nnyo ebintu by'okunjagala Caro n'okumposhinga nfune ebyo byambuuza kituufu Caro oli mufumbo onoonya lwaki tonoonya kati toli mufumbo bannoonya buno omukazi balina You're seeing someone. We're not boyfriend. I don't know. No. Caro Nantongo. I don't know. Oyine emyaka egire above 18 onokulonda. Oli muna Uganda. People gye bali bagala basamu sente. Ayinza kale njala okuyamba kwa jiketi. Ayinza okujja nga manya kusamu ku sente naye nga tamanyi mitenda gyo. Ayala kumanya either oli restricted olinako strings attached. Nedda mukama wange agamba oba ayagala ngawulira alina Caro ayagala amutuusa basobola okutuwala naye boyfriend ejali yayagala kulaba Wamani. So, Caro, when Haji Musa Kavama, should we see you guys more gentlemen's agreement about our contract? Contract really? But it's an open contract. Yes, I think. Musudan wafanye na kasende ka kutwala. Oba Elijah kutwala. Bedde naye basimanye. But I think it's possible because we go get na yafulaga. Wabanko omuntu oyo alina wayagala okuteeka yo bala nesisobodde. So fine. Caro. Caro. Oluvanyuma wakola collab ne Shiba eya Sirwana. Wajja okyukakyuka mu mbeera zo tugambe muno collab eno yokedde okuba n'okunoga muno kambeera solo artist olw'ensonga nti bano babakuba mu fame babakuba mu kololo ate mwe temusala kololo olowooza mbu ekinegejege kiwafuna n'ogerako mu fame neziweevu kyekyakuva noga nno bano bafuna platform nene y'amaanyi naawe etaka audience eyo ekyo kyozeniza okyogirako kiri bapresenta balina size amazima tugogereko kuba nfe njogera nyamazima kiringa mu bapresenta amulika bwenda abapresenting ennaku zimuli bato kati temusobola kuzanya kangeze muzuli mayinja mumulabanga byabayinja temuyagala naye ate nga bebizimba kalala bayi abaana bakazanya nnyo ndako malevu nti age gyombuuza wama nti sigamba nti nagagala kumuzanya mu ffe because muziki wange tagenda tula nze Caro Nantongo mulize bitisi zange ennyimba zonna nze nfa luyimba lwe bampadde lunampisaawo lulungi ffe tetuli ku style lwakubanga bapresenta ate ekyo kibale kinnuma nnyo muntu enzega nga lwaki batuyita ababandi babandi balina kukola makeup tebalina kusiba nviiri zikusiba Brazilian ababandi musiba Brazilian bakola photoshoot Caro Nantongo takyayimba akola photoshoot naye nga artist yenna olina okukola ebintu ebikunagaza mani wala osobola okwagala lwa ndabikayo wala osobola okwagala lwa nyemba wala osobola okwagala lwa music Caro aba Nigeria so kyentegeeza saavudde mu bandi olwakuba nakola limba na Shiba nze mujala bakola bozingi mutasuubira nti Caro Nantongo asobola ziko nedda nze just nkola n'abantu balina birungi kyendaba kinantwala mu maaso ate nze ndi mwana muto siri mukadde nakola birungi sigamba nti nomujala Caro Nantongo yasibye enviiri n'entimbo Shiba olwokola limba na Shiba Nigeria abana Kenya bajja e Kampala promoting music waabwe abantu bagamba nti e Kampala tebaliwo giri obeera mu mabaala go g'omenye getusuubira okwantekazanya music waabwe promoting endogo sijja kukolimba sibeera nnyo mu mabaala basima mungu siri muntu nyo wa bintu binyeekana wadde ate ndi muyimba njagala nnyo ebintu ebikkakkamu naye sibeera ne bwe mbeera mu mabaala n'omukwano ebintu bya politics sibimanyi basirondangako sijja kulimba mukamanda sirondangako sibimanyi
Nenga fena twagala enkyukakyuka. So ngumbi wena gyotunula. Wena gyotunula. Je baliko nyawo. Omukubye ke otaliddayo. Baba. So Caro nga tudduka highlights atulina collabs ezijja. Ziri zitya. Musajja na mwana musajja. I'm going to surprise you. So by the collab you assemble kola last year, one of the best collabs 2019 yali nonji. Abantu bagamba mwafuna okutakanya ne Shiba nga gwe toyagala biyimba na Shiba yagala biyimba nawe. Ku ground anti ze ngulya exclusive. Kugambira nti sikiwuliranga konze Shiba baba tulina show gye tugenda nga batutembe ffenna we communicate tutuukira mu time yemu oba asoosewo munne because anyambako angamba njagala olimba tuliyimbe because kikuyambako ate nga she's right so sikirabanga konze Shiba nebe musango ndimugamba Shiba njagala tusooka yimba let me first sing tugatte oluyimba nga mulekisizuki ate oyo omuyimbi muleke bangu mwana mulungi ufuna kakisa okukola ne Cindy okola nayo liyimba oyo mukazi ali talented nnyo kubombi Cindy ne Shiba ani kokimukwala oba ani kuwandyagadde Caro, Shiba Dami is a full artist or a full artist? Artist to me. To you? Yes. She's a full artist. Let me tell you something. Nobody talented. We have different tones. Kasanizo kuimba mutoni ya Caro molabas tengo mazinga tamani. But it takes over to money kuimba because not since tuza. Sinja tuza not. Shiba not tuza not. So tikitegeza nti Shiba toni ye mumuga matamani kuimba. So lali msitukuna nyimba na isi one. Anti bamuwandikira. Bamuwandikira. Oluliyimba. Bakugambye nti ffenna abayimba tuyimba ze twewandiika. Nze sirina luyimba nali nyimbinga nga Okay, Caro obako obusembayo n'akapera abantu bafune ku ddoboozi obako obusembayo eri bafaani bona bandyagadde okufuna. Just omanyi tulina okuwayawayamu abantu bafune ku firiyo side endala ne ku birowoozo byo ng'omuyimbi abadde mu industry for some time. Kyanyinza okusooka neebaza famire yange ya Golden Band neyansabye okuzaakundira nembaamu omuntu kubanga amagezi gammwe gentambujjako era genkyaliko era geŋŋenda okukozesa okulaba nga ŋŋenda mu maaso ate nkyabasuubwa so when I call you please pick up mba neetaaga abantu bonna naye Mukama ngamba yaleese time enagamba Caro. It's time for you to do this. It was the time. Yes. Kakati nembebaza nebafanti banga ati bajagala abanizeemu okasaba musonyiwe ate munjagaleka bwemukati mutapushinge ndabe nasuubiza maama wange enjagala omuwamu nasaba Mukama ne Mukama njagala nkimu wamusubizanga muntu ki we yasuubiza maama we Range Rover simanyi naye nze nagamba maama nina ekintu kye nasaba Mukama bwe ndikituukako nibagamba kintu Mukama njagala Mukama nkuumire mpaka ngamaze okitegeeza kyova olaba sirina okulaba mpaka nakituusa. Okay, abantu bayo kapeera aka brand new project n'oluyimba nga olulala fusion tufusingemu abantu bafuneka ze nali nekwekala n'ogikwekola owakwekala n'ogikwekola ze nali nekwekala n'ogikwekola bw'owakwekula lavo n'ogikwekola mwana gw'ompuba ompubi ofuse kawuba wabula ompuba ompubi ofuse kawuba